Kale mbalamusako mwenna abali ku mukutu ogwa Daily Still Hope Testimony Dreams and Visions, abali ku Tish n'abali ku Daily Still Hope 2 Age Media n'emikutu emirala gyonna kwe tubeera. Kama tukwebaza kubanga bukedde nga tukyali balamu, tekibadde mu nteekateeka zaffe, bangi babadde ne program ez'enjawulo nakya kuno nga balina ozikola, naye ate tekisobose. Ffe baani bakkiriza okuddeza ekitiibwa n'amatendo, Mwoyo Mutukuvu jangu otulungamye mu kaseera kano. Mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda Mukama tusabidde, amiina. Kale lunaku lwakuna, ennaku z'omwezi ndibanga zizino 8 olunaku mwezi gwa kutaano omwaka 2025. Kakale nga tunaba kugenda ku kituleese ejjo twalabye nga batulaga mb'omukka omuddugavu e Vatican, bw'ogwo gulaga ki? Gulaga nti Paapa tanaba kubanga akola ki? Alondebwa. Kati bwe banaalaba omweru bawo nga bamanya Paapa agenda amaze okulondebwa. Bwe tujja kujja nabyo nga bamaze okuba nga ate bamulangirira. Naye olwaleero waliwo akatambi ak'omukyalo emyaka gye mba muyita maama, mu myaka gye kubanga nzaalira ddala bulungi nnyo. Bambi abadde agenze kubuulira njiri nga Bayibuli wetugamba mu Matayo 28:18 okkirire yatusindika mu nsi zonna tubuulire ebitonde byonna. Bagamba ebitonde byonna n'omuti kitonde n'ebitooke. Yola abamu batandikira ku miti obuulira enjiri, bagendanga eyo mu lusuku ne bagamba omupaapaali gwe otassaako n'olokoka genda kutema. So abamu eyo gye baava. Kakati maama waffe oyo simanyi oba asabira mu kanisa ki oba mu kanisa ki, naye bambi yagenza atuukiriza eki ebyawandiikibwa. Sooka omulabe mu dakiika seconds tukomewo. Ndowooza akatambi ako oketegereza bulungi nnyo. Yagenze bali abaddewo ebivubuka, omanyi oluusi sitaani naye ateekawo awo agantu ge agambe nti okakasa ggwe nti ye ng'ojja yazze bulungi, agamba bannaaye erinnya lya Mukama lyebazibwe, n'abeerawo amugamba totuwogganira. Manyi we basoomooza enjiri tewali kugenda obulira enjiri osange Timothy ground oba osange ng'embeera yaseereza. Enjiri yonna gye buva ne gye bulaga okuviira ddala ku ntandikwa yasisinkana kye bayita omuzungu kyayita resistance. Yasisinkana okuwakanyizibwa n'okulwanyisibwa. Kakati ekyo ekyakoleddwawo kiri tuwe. Bangi bajajinza omukazi oyo omukadde waffe, naye nze ngenda kitaba mu bintu bibiri. Ekisooka, sitaani alwanyisa enjiri, era awo asobola okukikola ng'ayagala kumalamu maanyi nakuswaza. Kakati ayinza okuba nga mukadde waffe yabadde abulamu ebibala, oluusi ne Katonda akugezesa alabe. Kati kano kankubuulire, bw'obanga olina omuze gwe walimu ng'okyali mu nsi, asaweewaana n'ovaayo n'ogamba kati nguwangudde, tesiti egenda okujja okukakasa era y'ogwo omuze yennyini. Take naleeta ndala, bwe buba bubbi era ojja laba nga sente ziri awo, enjala ekuli bube. Gambe naye Katonda naye ayagala balamu, nfa ntya nga ziri wano toole. We buba bwenzi era agenda kutega ebinyirira alabe kituufu owangudde. Ogenda olaba nga gamba tabanyi wange akyali ne sitaani mwenyini agenda kukola ki?
agenda kola kyekimo okakasagwe kale nga akukubye. So kakati kiri tuwe either esobola okubeera nga God is test oba devil is attack. Kakati mukadde waffe yagenza obulira enjiri ebivuka yaddawo ne bimusoomooza nga byagala omusirisa. Sirika n'abaddamu ki genda osirisaani ojja kimpawo mu comment section sigala kiddamu yamugambye genda osirise ng'alaba amuziyiza okuba ng'abulira Kristo. Pawulo yansesa n'agamba either in pretense or not Christ must be preached. Mu mbeera yonna Kristo alina okuba ng'akola ki ng'abuulirwa. Naye abaweereza tulina oyigirizibwa ekyo njala tukikkirize. Tulina otuula wansi tusomesebwe n'okubuulira enjiri eyo kankubuulire olina okubeera omuyigirizwa olina okuyigirizibwa. Bano Yesu okubasindika baasooka kusoma. Abatuma abo baamala mu koosi ya myaka 3 boolaba abo ba Petero ba Yokaana ba Filipo myaka 3 bali kuki ku koosi. Kati obuzibu bwe tusanze nti Sitaani ayongedde okuresistinga oba okuwakanya enjiri ate ffe tugaanye okuyigirizibwa. Engeri gye tulina osisinkanamu ki abantu, engeri gye tulina okwogera nabo. Osanga omusiraamu agenda kukukwata bulala, omukatuliki agenda kukukwata bulala, omusevenisi agenda kukuyisa bulala, omusamize naye agenda kukuyisa bulala. Kati balina okuteekateeka bagamba wogenda number 1 ng'ogenza obuulira enjiri dotudde ebyo olya tomala galyalya ojja kulya kintu eyo waliwo yanyumiza nti bagenda obuulira eyo dotuddo ate omwana naye tebamulidde agenda obuulira enjiri atuuka abantu omukadde bannaaye munese mawulire amalungi bakirungi nnyo ekyo kirungi yingira omubuulirire muno mu nnyumba ng'ayingira kantokose wano kacaayi enjiri eyo njagala nnyo soko nnyo ku tuzzi. Mwana yali agenze singa banne tebavaako mabega baali bamulidde kumbe we yagenda w'abasezi. Kakati enjiri eno erimu principles si nti Katonda waffe gwe tuweereza tetumwesiga naye atugala tubeere baki bagezigezi. Tomala galyalya ng'oli eyo mu kisaawe eyo otambula eyo oli ku ground. Yes, number 1. Number 2, abantu bagenda kuprovokinga, bagenda kusoomooza. Olaba mu b'obulira ogolooza nti bonna si balokole oyinza okwesanga mulimu abakusinga n'okukkiriza n'oli omubasirise ajja kusimba ekibuuzo eki alabe onaze obuulira enjiri ali ku bibye oba ali ku bituufu. Akubuuza ekibuuzo galaine nawe oli mu ssiro ekyo nakyo kibuuzaani nsoma Bayibuli. Ansa genda Bayibuli ansa nga togirina. So kakati tulina oteekebwa eyo babuuza ebibuuzo. Omusajja ayinza okubuuza ebibuuzo n'olaba ng'ensi etandise okwetooloola n'akuswanaga kati nva na wano tolina nakyomanyi sooka oddeyo osome. Naddala Abadiventi bali Bafalisaayo ku ngwe omusanga ng'ebyawandiikibwa afuuwa bifuuwa ati naye ku mateeka kwanyweredde. Oshitegera kakati mukadde waffe oyo bambi yandibanga abadde n'ezziiru alina okuyaayaana omuliro ogwo. Waliwo akaseera naye wali ku muliro gwa Katonda nga ntebo n'emmere osobola ogireka awo nobaga ngenze ku kyaki oba mugiryamu tetugenda kuterekeramu abamanyi naye essaawa ze n'ogirinda n'ogikuba aye nodda ku TV n'otagenda ne ku kyaki byakyukamu. Wali ku muliro kati yandibanga mukadde waffe abadde kuki naye nga yasi yabulamu kuteekebwa mu kisaawe ekyokubuulira enjiri nti eyo gy'ogenda sanga emisege gijja okwagala okukwagula naye olina gikwatawo oti. Kati awo teyali bazzeemu yaga sirika nga ye yeeyongera mu maaso oba yali bagambye byawandiikibwa. Yesu yagamba bwe munaasirisa bano nja kulagira amayinja gakolesi googere. Yali bazzeemu mu ngeri weetyo naye bambi kadde waffe teyategedde n'alugwako kati afuuse serebu ku social media bamukozeemu obuyimba
bamukozemu zi challenge olw'ekigambo kyakola ki kyeyayogera kamba teeka mwapamba muki mu matu bamba wogganira. So babi bandi banga n'abo ababoogera Katonda ayinza okuba nga abeetaaga naye kakati engeri gy'obazeemu kimanyisa obaziiza okukkiriza Kristo bulungi nnyo ne batamukkiriza. So nze mbadde nsaba abaweereza tutuule wansi tuteekebweteekebwe ate ekyo tetukyagala. Ogirira mu kyaki bayise conference y'abaweereza teri alinnyayo. Nze Mukama yampa omwoyo mutukuvu yatugamba alituwa omwoyo we alitujjukiza buli kimu kyonna. Kakati nze omwoyo yakola si yanuŋŋamya kituufu omwoyo naye akozesa baki bantu. Waliwo abantu abakusingako mu kutegeera eby'obwakabaka kkiriza obagaana. Waliwo abantu abakusingako nga bo waliwo bye bayiseemu nga we basheyalingako naawe ideas ezo. Omwoyo mutukuvu naye najja nakatiza n'aluŋŋamiza ddala bye basomesezza nga tugenda sigala ku stage eyo gy'oliko. Naye onoogamba nze mwoyo mutukuvu yanuŋŋamya, mwoyo mutukuvu yansomesa, ebyo be bamanyi. So long as I have the Holy Spirit. Kankubuulire oyinza olowooza nti mwoyo mutukuvu naye nga amazima tokyamulina. Singa Yesu teyagamba abayigiriza singa teyalekawo abayigiriza yaliresewo mwoyo omutukuvu yekka n'agenda mu nsi yonna ng'abuulira ng'akoma ku mitima gy'abantu ate kisoboka. Naye yalekawo era n'abagamba Peter gwe abaakulembera ki banno. Kakati waliwo bye tweteekamu nga ffe abaweereza naye nga tugenda kwekubya tugenda kweswaza ate tugenda kunafuya omubiri gwa Kristo ye gye tutambulira gye tuyitira gye tuweerereza oba gye tukolera. Kakati maama waffe amazima waliwo abalemereddwa obuwulira enjiri naye nga Katonda yabatuma nga yagaana. Nze bandaba batya ku street nze omukazi omulamba nze ate nina ensonyi ng'oba oyingira ebbaala tolina nsonyi. Nze nina ensonyi bannange nze nina obusungu nze omuntu when someone provokes me banyala mukuba ng'owekwasa bwekwasa. Naye ono bambi yagenze ku myaka gye alina beera waka nga bazzukulu baleeta buleesi butunda n'abatabali naye yagenze abuulire ki enjiri. Kati alina okuyaayaana naye yeetaaga kukola ki kuluŋŋamizibwa. Ate oluusi n'ekkanisa zino mwe tulokokedde ne mwe tukulidde zitukonya tezirina gundi ezo misingi egyo gyakunyweza baweereza kubaluŋŋamya. Tulokokedde mu kanisa kiikyo kibake kiriwa pasita kinyonyi gwamanyi wekasooleta ensigo. Kati ngezi kanisa zitukoze ki ate omuntu bambi n'awulira ziiru ey'okugenda okubuulira ki enjiri. Kati ebyo byagenda osangayo era zezo results. So kanisa zino mwe tuli nazo zikoze omulimu munene okutukonya n'okubanga ate zituwaayo mu mikono egy'omulabe Setaani. Kubanga ebintu bye balina okukola okutuyigiriza discipleship, mentorship, Bible studies. Okimanyi makanisa agasinga tebikyalemu mbwe bisumagiza abantu mbwera bakola service abantu church erina abantu ebina mbolabamu bantu batano oyagala bameka bye bajja abayite banyi naye abaki abalonde batono. Kakati abo bolaba ku Sunday bonna bayite Yesu yabayita muje mulokoke ezo nyimba tetuziyimba Yesu abayita mwenna bayite naye we bajja mulimu de chose mubagoberera Yesu abo bonna bali bayite yabayita abamu batwalanga nabwetwaza abo balabanga byamagero naye bameka beyalonda si 12 ate n'omu n'amala atuukiriza ebyawandiikibwa nasagala 11 wadde omulala yagattibwako. So kakati kyekyo pasita tofa nti oyagala okukola discipleship ebeerenga Sunday service tekisoboka. Ekyo kyesonyiwe tekiriyo. Era kyebandi oba bigezaako ne balanga bajja banna 5 ng'agikyusa ng'agifuula ki miracle service.
deliverance service abo bagenda kujjula ankubulire tuwetaga abantu bangi era Katonda takozesa abantu bangi Bible osoma okuva ku kubikulira paka kuki okuva ku luberere paka kubikulira tewali Katonda we yakozesa multitude Katonda adiringa na muntu ani individual with a few selected persons okuva ku luberere Kakati gutolowooza mbu ekibiina kyonna kigenda kubitegeera naye mu bantu ebisatu ebina wofunayo abataano bati ne bategeera Kristo ne bafuuka ba disciple indeed true disciples aba abataano we bagenda ekyo kuba ne bafuna bannaabo abalala buli omu n'afunayo bataano enamba ebeere enkanyeri 5 times 5 that's 25 era 25 ne zifunayo buli omu 5 25 times 5 oya ogena mu 10 plus naye kakati ffe tutunula multitude no ewali Katonda alikozesa multitude oba oyagala oba toyagala ekiriyo Omuganda oba yajjawo olugero nti amamesa amangi tegeesimira bunnyo Omuganda oza yakopaawo n'akyusaawo n'ateekawo mamesa naye kankubuulire amakanisa muyamba abaweereza tuleme kuswala na kuswaza mubiri gwani gwa Kristo katoyo ekanisa olusi gyasabira bwalibanga omusingi nga tebafaayo kuwagala ki baweereza ninga ate mukazi wattu akiwulira manyi Katonda asooka okwogera naawe ng'omuntu ng'ayogera naye genda obuulire enjiri aye ng'ekanisa temuyambyeko okubanga ekirabo ekyo b'okuyitibwa okwo Katonda kwamutaddeko kukula adi mama affe tetumunenya tetumusekerera tetumujaje nga katewulira mboyo mubuulizi wanjiri bakola kikuku bakola gw'omugezi byakulema abigendayo olabe bwe batakuvuma enkya n'ogamba sigenda kuddayo gozanya n'ensi bajja okukuwala buloga nze sisobola kuddayo ekyo naye tubola ababuulizi b'ennyiri b'oku nguudo mubawe respect era twongere obbasabira kubanga babavuma kakati oŋŋamba Yesu nze mwagaza ki buli kimu kirina ndaba gw'osinga omwetaaga kuba oli bubirengere nga ng'egudde n'olubege kituufu omusajja akeera kukuba buli lunaku nga talina egi ivola osanga ng'omubulizi w'enjiri tomuyitangako wadde mulimu ab'ebicupuli naye Katonda abanga akuluŋŋamizza muweeyo ecupa y'amazzi kolaki gimuwe okitegeera gimuwe wadde abamu nabaale bafuuse ekizibu bakeerakoyo ku makya bavaayo kiro manyi wota balance nga ministry na bulamu bwa bulijjo ng'oba owedde oba okubiddwa ne Yesu kye yakola yabibalance we yali nga tanatandika ministry yakolanga emirimu mubazi muki byonna n'abikola saa ya ministry yatuuka yali yaki ya ministry kati ffe ekizibu awo ate awo sitaani watukubidde abaweereza tulemereddwa ndi full time minister yakugamba ddi tetuganyi gye bali aba full time minister naye yakugamba ddi okimanyi Katonda okufuula full time minister abamaze oteekateeka engeri gyagenda okuba nga kufacilitating ate n'abamu ba full time minister baba ne business nga mulimu abazirimu babayo n'obulimu bwabwe kali gwe tomulaba kusiiba ku kyaki nolowooza talina babaayo eyo nga Katonda yaleyinga daki strategy nga kati kyasigaza kukeera nga ku church ramama nga tata abeera omwo Mukama yaba naye akati n'olubuto tojja lunyumiza full time minister oba engombo yavaawa tetuganyi gye bali ekyo sikiwakanya naye abatono abo gendangako you approach them oyogerengako nabo olabe obwa full time minister bwajja butya ye obulamu babutambuza togenda laba nga Katonda ye yali alina engeri gye yakipangamu nga togenda mulaba kujjawo okukusumbwa mulirayo ekikomando buli lunaku nedda era ogenda mulaba agenda kujja saawa ze oba nga nnya asave interceding 12
agende nga tewali gwasumbuye empaayo transport. So tulina balansinga ebintu by'omwoyo bino n'ebyomubiri. Weweekubira side emu awo sitaani wakwatira ki opportunity. Weweekubira mu mubiri akusabula, weweekubira nnyo era mu mwoyo era akola ki akukuba, eyo gyakuwambira n'akuvuga kalayini gw'olowooza mb'okyali wali ku mulamwa kumbe yakujja dda ku kolansi wakwata ekidda ku kyalo Mateero kya ttaka. So mukadde waffe tumusabire era n'ekkanisa emusumba bambi mumubudda temumugamba toddayo kukuba. Kati okimanyi bayiza omugaago toddayo kukuba gwe okyali muto nedda tomudiscouraginga wa mumutuuze mumugambe ezo oluusi nkola za sitaani oba Katonda ali kukebera. Yinza okuba nga tonnalokoka wali wa busungwira ng'oli takuwalampa n'omuviirako awo. Kati Katonda ayagala olaba kituufu kyaggwamu ategeka wali ebivubuka bye. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Lwaki otuwogganira? Teekamu ppamba. Nkitegeera. So ndowooza kyekyo ng'abaweereza naffe tukole ki? Twetereeze. Mu kuyitibwa kw'olina olina okuba nga weetereeza. Manya emisege giryayo miyitirivu gwo gukulinze. Woviirayo wooti ate gufaanana ng'endiga mwana wattu omusege. Oviirayo wooti. Nga kati wuuyo wano mu Uganda ani atamumanyi erinnya lya Mukama yeebazibwe? Gero Sirisaani. Buli omu amanyi kati mukazi wattu. Naye nga ekyo yali akitegese. Waliwo agenda okugamba olaba nti kati afuuse serebu muki afuusa atya. So olulimi luno lutagulumiza Katonda ate luyinza okukola ki okugulumiza sitaani. Tulina okwegendereza mu kubuulira kuno oba mu kugenda okukola evangelism. Wandikomekereza nga togaddewo waluggi mu kifo ky'okugulira abangi baddere kusa. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuliza ekitwa n'amatendo. Atuyambe nga ffe abaweereza tetusobola ku lwaffe wabula Omwoyo Omutukuvu Mukama ate ajja atuluŋŋamya atusomese tuleme kukola nsobi ate kuwa mwaganya mulabe sitaani. Era oyambe Mukama amakanisa mwetusabira oba mwetukuŋŋaanira abagakulembera be wagakwasa olulwo. Mukama obayambe obawe omwoyo w'amagezi bamanye engeri gye basobola okuba nga ate bateekateekamu abaweereza bano okuba nga batwalira ddala omulimu gwo mu maaso. Mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda wantusabidde. Amiina. Mbaagala nnyo tusisinkane tubeere bulungi ate era